Dokas ebikolwa byesa byakolera abanaku bwe yafa engoye ze yabatungiranga abanaku amaziga ge bakaaba Katonda ge yasinzirako nagamba Dokasi kankwongereyo olunaku oba ennaku mu nsi. Gwe Katonda aliyimirirawo n'agamba nti David kankwongereyo olunaku. Katonda aliyimirirawo n'agamba nti mwana wange kankwongereyo ennaku olw'ebigambo bino byempulira ebiva mu kamwa k'abanaku. Kituufu boogera bwe tumala okubawa ne bazirya tebijja kukyuka singa obikyawa. Kale kituufu boogera ne babirya ye betuwa obuyambi agamba nti ono amuyamba taate n'amaizi antamuyambye gw'ofaayo kyotodde ensigo yo leka omuntu alye kansa we tokirowooza nako kiveeko. Omuntu alya sente z'abanaku aba alya Katonda kwekikwatirako wagwotodde ekikyo. Tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku nguudo. Okimanyi bulungi nti ewatali mulembe mutegeke tetulina ggwanga lya nkya naye weetuddeko. Nze ogwange gwakufuba kujja gy'oli buli kadde nkujjukize nti watya bw'obeererawo olaba Onkyate Foundation mu kaweefube ono watya bw'oteeka wansi okutyakwo kwonna kozooyitamu n'oyimirira n'omulimu gwa Katonda guno. Banzibye nnyo, nyimiridde nnyo. Ebiseera ebisinga abantu aboogera ebigambo ebyo babyogera kubanga bayamba abantu. Ffe tetuliwo okuyamba bantu, tuliwo okuyamba Kristo. Mwana wa Katonda lekera okuyamba abantu bajja ku disappointinga yamba Kristo. Oli gwe nagulira akawunga, gwe nagulira engatto, gwe nawe essaati yannangira nti ate essaati mwalimu ebisiraani, oli gwe nawa jaketi yaŋŋamba n'andaalaasa nti yagisangamu ebiku. Kituufu ebyo byonna bikuluma kubanga okyali ku level eyamba abantu. Mwana wa Katonda olina omwana wo asomera mu international school awa milioni 10 buli ttaamu. Milioni 10 ezo simbi kuba ozisobola era Katonda akuwadde riziki naye watya ku milioni ezo 10 bw'otoolako kale emitwalo 3 n'obaako n'akaana ka Katonda kano akatasoma kano k'ogulirayo busawo bwa seminti bukayambeko okusoma. Omwana wo shopping gy'akola buli wiiki ya mitwalo 5 buli wiiki gina okubaawo wali omwana agikozesa okushoppinga. Olaba otya mwana wa Katonda bw'otulako emitwalo 10 n'ogamba nedda emitwalo gino 10 kanguleyokko emmuluka y'omusenyu esobozesa essomero ly'abaana bano okuggwa n'ekifo ky'abaana bano kimu tukuteekateeka okuggwa olwo nno tukendeza obumenyi bw'amateeka mu nsi yaffe. Twesibye nnyo ku gavumenti kituufu naye buli kadde mbagamba nti gavumenti abakulembeze betulonda batufugira emyaka 5 olwo nno netubakyusa naye emyaka egyo 5 bw'ogwa ku muntu omuddibazi eggwanga asobola oddireka wansi naye ate ffe eggwanga lino tugenda ddiberamu emyaka egisukka 8 9. Kakati bwe tuteeka essuubi lyaffe muntu agenda okutegerera emyaka 5 aveewo olwo nno ne tumulinda akyuse ffe bye tutaagala kulaba bw'alemu bikyusa yanturekera akatyabaga ffe ne tukabaamu emyaka 9. Abasajja abakulu bakubiddwa obwana obuto tosobola bunenya gwaddeyo n'anenya abaana abato olimba oli mu kwebuzaabuza. Tulina kwenenya ffekka. Tulemeddwa okuba bannabbi b'omulembe gwaffe, tulemeddwa okuba abanunuzi ba generation yaffe, tulemeddwa okuba abateesiteesi b'omulembe gwaffe tutunulidde abalala. Ebyo nno bigenda kututukako mu bungi. Omwana oyo gw'otaddemu ssente empitirivu agenda kuyigirizibwa naye ate agenda kwetooloolwa abaana batayigiriziddwa. Mwabo mwalijja omukwano amalirize nga yeetuze nga bamuwere bye birwadde oba nga bamutuze.
Sebo, nyabo, mwana wa Katonda wenna ali eyo. Eno yera Bongo Charity Foundation. Tukola art for charity. Nga tuyita mu bitone ebyenjawulo omuli okusiiga n'okukuba ebifaananyi, okutonaatona ebisenge ne art. Nga jjayo endabika y'ekifo. Tukwaniriza n'essanyu kasitoma waffe. Oyagala kugula art waffe oba oyagala gwe mwennyini tukusiige mu bifaananyi. Olina omwagalo awo oyagala kumutonera kirabo nga kuliko ekifaananyi kye. Tutuukirire wano ku Bongo Charity Foundation. Buli lw'otuwagira ng'otuwa omulimu oba ng'otugulako ati waffe. Mwe tufuna obuyambi obulabirira n'okusomesa abaana abato okuva ku streets ez'enjawulo abataliiko alabirira. Bire ku nnamba y'essimu noti 7 noti 346 827. Le Bongo Charity Foundation tukola art for charity. Come paint your legacy with us. Katusinzire mu Acts 9:36-42. Omukyala Dorcas eyatungiranga abanaku engoye eyabeerawo olw'omutima ogw'okuyamba bwe yafa. Abantu be yatungiranga engoye be yayambangako, ebikolwa ebyekisa bye yakolera abantu byabasikiriza okulaajana ne bakaaba, era nga bayita mu kujjukiza Katonda ebirungi Dorcas bye yakola. Dorcas yazuukira. Kitegeeza ki? Nga sinnakuba ekitegeeza amanya bampita Metani Bongo oba osobola okumpita Rima Sam. Sinzidde wano ku MR Live nga bulijjo, era nkwaniriza ku programu yaffe gye bayita Moment with Metani Bongo. Bakama banga bantuma wano nga bulijjo era benziza okwogerera era benkiikirira era Bongo Charity Foundation. Buli bwe ndowooza ku Bongo Charity Foundation njijukira abantu nga Dorcas era ninyongera okujjukiza nti ebikolwa ebyekisa ebiseera ebisinga byokolera banno biriwugula endwadde, biriwugula ettemu, biriwugula okufiirizibwa ebipali n'ebisiraani okuva mu bulamu bwo, famire yo n'embaana bo. Katonda ayogedde nnyo naawe, mwana wa Katonda ali atugoberera. Buli kadde n'akikulaga neera nga yonna bwe yali. Ebiseera ebisinga empaka zakujjula. Katonda akukubiriza nnyo okutandika okubeererawo banna ababonaabona era n'akujjukiza gye yakujja. Buli kadde n'akuyita erinnya n'agamba nti naye jjukira gye nakujja n'endagaano ze wakola nga nkujjayo. Kyokola kiri kimu, kyakukyongerangayo kadde buli kadde nti ye nasuubiza okubeererawo abanaku, nasuubiza okubulya ekigambo kya Mukama waffe Yesu Kristo, nasuubiza okugulira kyaki eri enninaanye Bayibuli, nanja kikola. Wiiki ejja nsuubira omusaala omunene. Bw'ofuna omusaala ng'otandika ojjuliza omunene omulala, bw'ofunayo omusaala ng'otandika ojjuliza omunene omulala nti omwezi guli nsuubira omusaala ogusingawo ku guno, ndowooza gwe nja okugulako Bayibuli. Olina kakyaki akali awo kolaba akatandika keetaaga ngoma. Saavisi zinyume naye bannakyalo basikirizibwe, naye buli kadde Katonda bw'akuwa eddoboozi liri n'akujjukiza lwaki yakuyimusa, ogambe ngoma nja zigula ku musaala guli oguddako. Kale Dorcas teyalinda ekyo, era ebikolwa bye ebirungi byamuyambako n'azuukira. Yona gwe baali batumye Ninevi, ndowooza ebiseera bya kakati gye bayita Iraq, yamayiza agenze Tel Aviv oba Spain mu biseera bya kakati. Okubula okwo ebiseera ebisinga ndowooza singa tekyali kisa kya Katonda kye yalina ku Yona oba ku Jona, singa tegwali singa tekwali kusaasira Katonda kwe yalina ku mwami oyo, geena yandimulidde. Ne wadde yagamba nti sijja genda Iraq kangende Spain, ekyennyanja kyamumira. Mu biseera bya kakati tuyinza okuba tukyalina byannyanja bigenda kutumira
naye embeera ayinza okugira mu foomu y'ebyennyanja neetumira, emikisa ne gitwalibwa, sente ne zitwalibwa, famire ne zisaanawo lwa bujeemu. Labonye Charity Foundation tuli mu kuzimba ssomero ly'abaana ba ku nguudo. Okimanyi bulungi nti ewatali mulembe mutegeke tetulina ggwanga lya nkya, naye weetuddeko. Nze ogwange gwa kufuba kujja gy'oli buli kadde nkujjukize nti watya bw'obeererawo Labonye Charity Foundation mu kaweefube ono, watya bw'oteeka wansi okutyakwo kwonna kw'ozooyitamu n'oyimirira n'omulimu gwa Katonda guno. Banzibye nnyo, nyimiridde nnyo. Ebiseera ebisinga abantu aboogera ebigambo ebyo babyogera kubanga bayamba abantu. Ffe tetuliwo okuyamba bantu, tuliwo okuyamba Kristo. Mwana wa Katonda lekera okuyamba abantu, bajja kudisappointinga yamba Kristo. Oli gwe nagulira akawunga, gwe nagulira engatto, gwe nawe essaati yannangira nti ate essaati mwalimu ebisiraani, oli gwe nawa jaketi yaŋŋamba n'andaalaasa nti yagisangamu ebiku kituufu. Ebyo byonna bikuluma kubanga okyali ku level eyamba abantu. Lumu nina abakyala be nali nsakira emmere, nga nina mukwano gwange Eke Fashions yanjigiranga muwogo kuba ntambudde naye muweereza buno ebbanga ddene ng'ajja muwogo e Masaka, naye nga lwe tunaafuna muwogo Eke teyeebaka, alete kutiya 2 nene bwezi kimuwogo azitowa n'azikuba ku foundation, naye nga lwagambye nti ndeeta muwogo nange seebaka. Olina okumukima omutwale ku foundation, omutemeteme, omwoze, omutegeke, omuvuge, omutwalira abakyala. Naye nga muwogo azitowa obwagazi bw'oteekamu obwo bwe bukuyamba okumalako n'okutambuza emmere eyo. Kakati mu kugaba muwogo lumu mba ndi awo nga mpulira amaloboozi mu bakyala nga bagamba oyo naye mu kifo ky'okutuwa ebiwogo singa atuwaamu ssente, singa ebiwogo abitunda n'atuwaamu ssente. Kintu ekyo kyannuma. Nengamba nenjijukira amaanyi genteekamu, naye ndowooza ku Eke engeri gy'abonaabonamu n'engeri bambi gy'avugamu muwogo oyo okumujja e Masaka. Nenjijukira nengamba bano basaaga, nkooye abantu abakulu. Era namala emyezi gyange wazinda abeegi nga ntondo wadde. Nze nabeesonyiwa ku kye baŋŋamba. Naye bwe natula mu kisenge kyange nenjijukira nti ekimbonyaabonya kyakulowooza nti nyamba bantu, nakwesiba ku bantu, ne neerabira nti nina kuyamba Kristo, nakwesiba ku Kristo. Dokasi ebikolwa eby'essa bye yakolera abanaku bwe yafa, engoye ze yabatungiranga, abanaku amaziga ge baakaaba, Katonda ge yasinzirako n'agamba Dokasi kankwongereyo olunaku oba ennaku mu nsi. Gwe Katonda aliyimirirawo n'agamba nti David kankwongereyo olunaku. Katonda aliyimirirawo n'agamba nti mwana wange kankwongereyo ennaku olw'ebigambo bino bye mpulira ebiva mu kamwa k'abanaku. Tulekerawo okwekwasa, terunaggwa teruggwe. Ati nayamba, gwe nayamba, engoye yazitunda. Muleke agende n'ebisiraani bye, sigala ng'okola omulimu gwa Kristo. Essomero tulizimba, tutuse kusereka. Okusereka batusabye $8,000,000. $8,000,000 zetwetaaga essomero ly'abaana bana b'oku nguudo disereka. Tukoze ebyamagerera tumenye likodi. Omwana Katonda aliyeyangoberera, tuzimbye essomero lino mu mwezi gumu ne wiiki nga 2 nga tetulina ssente ya muzungu n'emu etuweereddwa. Ssente zonna ze tuzimbyemu essomero tuzijja mu baana ba Kintu n'abaana ba Nnambi, tuzijja mu bitone byaffe okusiga ebifaananyi n'ebirala. Ekimu ky'eky'ekkumi kitegeeza kinene gye tuli. Essomero tulitwala, abaana b'oku luguudo bagenda kusoma, tugenda zimba ekifo
nga bwe tusanga omwana w'okuluguuda ku by'omuntu tulina kwesalira musango. Twabikolanga emakinye nga tuli ewafunda kati Katonda tuwe wagazi yagezesa n'agamba ati bwe baba bakikoze ewafunda kambagezese n'ewagazi ndabe yakuba jjinja mu nju Katonda nga bwe yagezesa okwagala kwaffe bagezeseza ekisa kyaffe naffe kyekisa tumulage nti ate omulimu gwe yatwesiga nagwo tugusobolera ddala era omutima gwaffe twagutukuza ekitenkanika okumuweereza kwe tuyimiridde. Twetaaga $8,000,000 ku mwana wa Katonda ali eyo. Osobola otoola ekimu ky'ekkumi ekyensi. Mwana wa Katonda olina omwana wo asomera mu international school awa $10,000,000 buli ttaamu. $10,000,000 ezo simbi kuba ozisobola era Katonda akuwadde riziki. Naye watya ku $10,000,000 ezo 10 bw'otoolako kale $3,000 n'obaako n'akaana ka Katonda kano akatasoma kano k'ogulirayo busawo bwa seminti bukayambeko okusoma. Omwana wo shopping gyakola buli wiiki ya $5,000 buli wiiki gina okubaawo wali omwana agikozesa okushoppinga. Olaba otya mwana wa Katonda bw'otulako $10,000 n'ogamba nedda $10,000 10 kanguleyokko emmuluka y'omusenyu esobozesa essomero ly'abaana bano okuggwa n'ekifo ky'abaana bano kimu tukuteekateeka okuggwa olwo nno tukendeeza obumenyi bw'amateeka mu nsi yaffe. Twesibye nnyo ku gavumenti kituufu naye buli kadde mbagamba nti gavumenti abakulembeze be tulonda batufugira emyaka 5 olwo nno ne tubakyusa naye emyaka egyo 5 bw'ogwa ku muntu omuddibazi eggwanga asobola oddireka wansi naye ate ffe eggwanga lino tugenda ddibeeramu emyaka egisukka 8 9. Kakati bwe tuteeka essuubi lyaffe muntu agenda okutegeerera emyaka 5 aveewo olwo nno ne tumulinda akyuse ffe bye tutaagala kulaba bw'alemu bikyusa yanturekera akatyabaga ffe ne tukabaamu emyaka 9. Abasajja abakulu bakubiddwa obwana obuto tosobola bunenya gwaddeyo n'anenya abaana abato olimba oli mu kwebuzaabuza tulina kwenenya ffekka. Tulemeddwa okuba bannabbi b'omulembe gwaffe, tulemeddwa okuba abanunuzi ba generation yaffe, tulemeddwa okuba abateesiteesi b'omulembe gwaffe tutunulidde abalala ebyo nno bigenda kututukako mu bungi. Omwana oyo gw'otaddemu ssente empitirivu agenda kuyigirizibwa naye ate agenda kwetooloolwa abaana batayigiriziddwa. Mwabo mwalijja omukwano amalirize nga yeetuze nga bamuwere byebirwadde oba nga bamutuze. Tusitukire wamu gwe mwana wa Katonda va mu kujajinga. Va mu kujajinga bino tebisi bya myaka, si bya masuuti, si bya mavesiti, si bya kawalaata, si bya malaasi. Byansi yaffe. Singa Katonda yali alonda ba myaka ba David je bandi badde na mukisa mu nsi muno. Bagoliya singa be bakyatufuga nakati. Ba Jeremiah abali bananaagira. Twalete tubasomaako singa byali byandabika na njogera. Naye byali byakwekkiririzaamu na mafuta Katonda gaatuwa. Ono oli ekyemmere olwaleero n'enkya n'ogirya nga waliwo omwana omuto ayiga omunwe gwo ogwa sigala ogusooka era agutadde ku mumwa. Weebaka otootulo naye webakira ebisawo bya ssente by'olina naye ng'okimanyi bulungi nti bw'otambula nabyo wabweru toli seefu bakulinze bakutuge naye ng'obwana obukutuga bwana buto kasente ako kokukulidde tolako ekimu ky'ekkumi ekyensi tozanyira ku kya Katonda ekikola mulimu gwe kigula Bayibuli masannyalaze ku makyaki mafuta g'abasumba kuweereza kutambuza kigambo ngamba ekimu ky'ekkumi ekyensi ng'omaze otulako ebyo byonna kale akasente akosigazaawo onyweko ku kabbiyo olye ku mbizzi olaba otya bw'okatula ku kiro y'embizzi emu n'ogulayo kiro y'omusumaali emu netuyambako okukomerera. Batubalira amabaati ne batubalira amabaati amabaati 108
amba 18 gakostinga obukadde 3,240 amba bati 18 okusereka essomero lyaffe. Batwalira obutimba bukostinga emitwalo 49 obutimba si buliti. Kati batwalira buliti ne batwalira buliti zikostinga emitwalo 3,710 eza 3 times 2 ne batwalira buliti endala eza 4 times 2 17 wano buliti eza 3 times 2 16 zezikosinga emitwalo 3,710 ne batwalira buliti eza 4 times 2 17 zikostinga emitwalo 7,7 emiti PC 9 emiti PC 7,6 zikostinga emitwalo 9 7,6 zikostinga emitwalo 9,12 emiti 7,6 zikostinga emitwalo 9,12 lolo Pioneer lolo emu ekostinga emitwalo 4 emisumali inchi 5 emitwalo 10 inchi 6 emitwalo 5 inchi 4 emitwalo 15 inchi 3 emitwalo 7 inchi emu emitwalo 11 katiko akomerera emitwalo 8 ensawo za sementi zigendo tungirira emitwalo 39 akabati emitwalo 21 leba kakadde kamu n'ekitundu amount toto bwe bukadde 8 mu emitwalo 49 mu 14 Gomwana wa Katonda bako ne okwata essomero lino we tulijje tumenye record kiwandikiddwa mu bitabo by'eggulu nti bwe watoola bwe wayimirira lituuse ku bbiimu awo we tuli kati tugenda kusereka tetukisobola fekka gwagamba nti nze mpulira saagala kuyimirira naye kale nandibawaddeyo akalimu ne bansiigira ekifaananyi nakyo kikola tuli basizi ba bifaananyi akasente ako ke tujja mu bifaananyi nako tukongera ku ssomero lino Gomwana wa Katonda Dokasi yakikola era tulabye mu Acts nti Dokasi bwe yafa ebikolwa bye ebirungi byamwongeza omukisa oba olunaku ku nsi gwe Katonda agenda sinzirawo ku blessinga ku trips abaana bezo bakola ogendako Dubai ogendako Iran ogendako mu America Canada ne walala okuwummulamu kwa mwaka faananyi singa kale trips 8 zo bakolera omwaka ojjako trip emu nokaka bakole 7 eno trip endala kanjiteke mu ssomero ly'abakateeyambe essomero ly'abanaku olwo nno nkole endagaano yange ne Katonda kituufu bafuuka bayaaye kituufu boogera bwe tumala okubawa ne bazirya tebijja kukyuka singa obikyawa kale kituufu boogera ne babirya ye betuwa obuyambi agamba nti ono amuyamba taate n'amaizi antamuyambye gwofaayo kyotodde ensigo yoleka omuntu alye kansa we tokirowooza nako kiveeko omuntu alya sente z'abanaku aba alya Katonda kukikwatirako wagwotodde ekikyo kale mwana wa Katonda ali eyo Laboon Charity Foundation yawe wetuuse essomero lyaffe Matthew 5:16 Primary and Vocational School we lituuse kuba mwaka faananyi ng'erinnya liwandiikiddwa ku bisenge byaffe ne mu foundation nti gwe omu ku baatoola twebaza abantu bonna abazibayimirira naffe bonna era ekitabo kyaffe amannya ago mwegali tugenda baggulamu ebisenge eby'enjawulo gardens ez'enjawulo enguudo ez'enjawulo sitting points ez'enjawulo Grace Masembe garden niwe n'abamu obutebe 3 naye ng'oli atuulaawo n'asomera mu kagadeni ka Grace Masembe n'akasomeramu akatabo kuba mwaka faananyi akasiikiriza akalibeeramu kiki kalikola Grace Masembe tugenda kubabbulamu mwenna okuva mu Let My People Go campaign abatuyamba okuteekawo bloke yasooka n'abakyayimiridde naffe era n'abayimirira naffe tubawandika down
gwe mwana wa Katonda ali eyo kisoboka. Tuyina scholarship identity kadde kamu n'ekitundu. Omwana we genda kumufuula member w'okuntikko era genda mufuula mu Namukago ne Nabongo Charity Foundation. Enteekateeka tugimenyeemenye naye abamu bakyagiyisaamu amaaso. Essomero lino twalitandika nga liri ku musingi, twatandika tewali kiriwo ne tudda ku musingi katuto tuwambuse mu biimu. Essomero ligenda kuggwa, essomero ligenda kuggwa. Enteekateeka eno twagireeta nga tukooye okulaba bannaffe abatalina busobozi abalemererwa okusomesa abaana. Ku musingi wajerega bwe twatandika oteekawo buloka erisooka n'ojerega tutuse ku biimu okyajerega omulabe sitaani ensigo y'okutegeera agenda agikunuuniramu ddala. Tebisoboka basomesa omwana okuva mu P1 ng'asomera bwereere paka mu P7 bo bafunirawa. Bwe tuba tusobodde okusomesa abaana okuva mu P1 paka mu university nga tebawadde n'ekikumi nga bala tuba kimu kyaffe kya 10 kyansi olwo memba waffe asasudde akadde kamu n'ekitundu n'asobozesa okuteekateeka essomero lino. Omwana omusasudde akadde kamu n'ekitundu tagenda mufuula memba ow'okuntikko. Memba ow'okuntikko eyo nayo twagireeta nga tekiniki ya fundraising era ssomero lino nti gwe alina obusobozi omwana tava ku luguudo omwana osobola mufuula memba Nabongo Charity Foundation ow'okuntikko ng'oyita mu musasudde akadde kamu n'ekitundu. Akadde kamu n'ekitundu ngera kakozesa okuzimba essomero lino okulitereeza okuteekamu buli kye twagala. Kakati omwana oyo naasoma okuva mu primary 1 paka mu primary 7 nga bwasoma n'ebyemikono scholarship identity eno expiring nga omwana awezezza emyaka 18. Omwana agenda akusoma okuva tumufunidde paka ku myaka 18 asoma okusiiga, okutunga, okozesa kamera, okubumba, okwokya enjigi, okutunga ensawo, okukola engatto, okusoma Bible, okubuulira ekigambo. Menye kindeke kikukakadde kamu n'ekitundu omwana wo agenda fuuka memba. Ebyokusasula school fees obiveeko. Twebaza abantu abatwesize ba memba baffe sofa okuva n'essomero liriwo ne beesiga ekirowoozo. Tubeebaza. Kakati essomero lino tugenda kulisereka mu mwezi gumu ne wiiki emu tusobodde okuliyimusa paka wano. Kakati ate okusereka kwangu nnyo. Twetaaga obukadde 8 mu emitwalo 4 mu kwangu nnyo okwo tukwewulira. Leka mwana wa Katonda ali eyo enteekateeka eno nemekuleka wabweru omwana omusasulire membership fee akadde kamu n'ekitundu afune scholarship identity ejirako akafaananyi ke, ejirako receipt stamp, erinnya lya maama oba guardian n'erinnya ly'omwana gyetaaga yokka asome paka ku myaka 18. Ffe tugamba ku myaka 18 tumuta agenda kwaŋŋanga nsi. Enteekateeka eyo weeri ebyo byonna tubikola ffe tetwagala kukaabirira muzungu n'omu tetumuyisaamu maaso tetumunyooma naye ffe tugamba nti kale yakolako bye yakola. Tukkiriza nti Katonda w'omuzungu ye Katonda waffe. Kakati ate Bayibuli etugamba nti oyo aweereddwa omukisa atoola okusinga oyo atwala. Lwaki ffe tutwala butwazi olwo omukisa gwaffe gutwalibwe nga naffe tulina obwongo obutoola nga ne Katonda waffe y'omu eyatonda abazungu abo era naffe yatutonda. Nze nzikiriza tebunnayita wano we tuli. Nabongo Charity Foundation emenye record. Gwe mwana wa Katonda oyigidde ebitabo by'eggulu omenye record. Laba we tutuuse. Kale twegatteko Katonda agenda kuwa omukisa. Tugenda sinkana olundi Mukama bampeera omukisa. Mweraba.